Olw'okubira Ssabbiiti ejja abantu lwe bagenda okusimba migongo gyabo be baagala mu kulonda kwa LC ku byalo. Okusobozesa abantu obutasubwa kulonda kuno, gavumenti esazeewo olunaku luno lubeere lwa kuwummula. The Honourable Minister of Public Service informs the general public that Tuesday, 10th July 2018 will be observed as a public holiday throughout the country. This is to enable all Ugandans to participate in the local council 1 elections to be conducted by the Electoral Commission. Abakulu Ministry okuli ya gavumenti ez'ebitundu ne Ministry y'abakozi bategeezezza ng'okulonda kuno bwe kuli okukulu ennyo eri eggwanga. Naye ate bajja kutuyambako ku misango ezizzibwa mu bitundu bino. Ekibaddewo nga n'omusango we kuba mutono omuntu adduka mu kooti. Katubadde nga tulina kooti baakalogo. Mu lukuŋŋaana lw'amawulire olutuuziddwa leero wano mu Kampala, Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Jennifer Namuyangu agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina ebyalo 680 mwe bagenda okutegeka okulonda, kyokka bo aba Minisitule ya gavumenti ez'ebitundu bagamba nti balina ebyalo 614,621 nga n'olwekyo ebyalo ebisoba mu 3,000 si byakulonda ba ssentebe Ssabbiiti ejja. Nti tugenda kikwasaganya n'aba Electoral Commission were banaaba balonda okulonda okujja ezo villages ezisigalidde nabo bagenda kubategekera balonde. Mu ngeri emu omubaka w'Eremiyaga Theodore Ssekikubo nga wamu n'abatuuze b'e Ssembabule beekubidde enduulu wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama nga bagamba nti waliwo ebyalo ebyaggiddwawo nga n'olwekyo abantu tebamanyi gye bagenda kulondera era nga n'abavuganya amagezi gabeesibye. Byabakama bano bawadde olunaku lwa Mande okuwuliriza ensonga zaabwe. Kati tuzze okulaba Electoral Commission eneetukkiriza twewandiise abantu abo ba flag bearers egenda kubakkiriza babeere nga beewandiisa. Lwaki batuleka ebweru? Nga bantadde mu ganta amabbi etaliiwo. Ne ngamba lwaki nze nga sigenda ganta amabbi awatali butuuze bwange. Era kyekindeesa wano okwekubira omulanga nze nga njagala mbeere mu Kamosero C1 kubanga ngimazeemu obudde buwanvu. N'ensonga yammwe ku Mande nga commission tugenda kutuula tutunule ku nsonga yammwe tusalewo ku ssaawa eyo era tubanyonyole kye kigenda mu maaso. Uganda ebadde emaze emyaka 16 miramba nga LC tezirondebwa. Juma Kiria, NTV Akawungezi.